Abalungi mbaniriza nnyo ku YouTube channel ya Fair Life Experience nange mwana mwalawo Asha nava namatoba naye mwasibye mutya muli mutya mugamba mutya kansibire nti muli balungi ate nga basama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tabatale basiramu bane mukama yebazibwe nnyo ate nga munange nkwebaza gwe mulungi aberako no subscribing no sharing no liking no commenting don't forget subscribe banange obere part of us obere mu mbozi zaffe obere mu mbozi nga zino munange zinzo okubazi kwaki zikuyamba ate nga Life Experience Uganda bagamba tugenda kwa tuwaletera abantu abenjawulo abantu abali mu industry abantu betwetaaga okumanya nga goli eyo muwira bulizi nenga tumumanyi yani wano ku Life Experience ugenda kuba tumuleta nange mwana mwalawo Asha navana matovu tambula nange gweno munange nkugamba bugambi tovao atera omugenyi waffe olwalero katubuzeeko atera tukometu waye moko bane tusaiso kulaba Sina sente kakano nkoze ntya laba njagala kuddayo bukunja nyine embuzi yange nayo njitunda waliwo enkoko yange nayo njitunda sawe bula bbiri ziwera omunaana kuddayo bukunja sina sente kakano nkwisani bane kanyumidde kale nange nesimye nnyo amanya n'eddoboozi amanya erinnya nze mbeera na linnya siba na mannya ga kabaka erinnya nze Mulindwa Robert naye bwe tudda mu gomannya g'okuyimba oba omuzungu kyagamba stage name nze Jento Mulindwa bagattako erya Nagamanage sinza ddijjako erya Nagamanage kuba nayimba oluyimba ne lunfuukira ekizibu kati bw'oba uyita Mulindwa bayinza obutantegeera oba bw'ogamba Jento kati Nagamanage okumanya obulungi bwe nga Jento Mulindwa ngattako Nagamanage kuba oluyimba lwagenda viral ate abantu ne balwagala nnyo ndi musajja eddira engabi kitange Samuwonge ndi muzukulu wa Festo Nviiri awo sijja kugenda nnyo kubaira ngenda akawonvu n'akagga mba nanyiza kati bwe ngamba nti ndi muzukulu wa Nsamba ebuwanda Nyabanzaala Nantumbo Proscovia oyo nno wa mmere awo nno nemba muzukulu wa Namwama Nsereko era nayo Mawokota ni musajja Muganda Mulindwa ni musajja muyivu yasomako ate ne ngunjulibwa nagunjuka nasomera Mtyana Secondary School abanjiri bamanyinga namukozi somero livuddemu ebiti bingi nnyo naddala abasinga okukola olulimi Oluganda bava mu Mtyana Secondary School bwe navaayo nagenda Kyambogo University nenkuguka mu byakuyimba n'okusomesa ndi musomesa mutendeke oli musomesa mutendeke mu music music dance and drama era bino sibigambo linga siri mu kutetenkanya wabula nkolera ddala ekyo ng'ate nyina n'ekitone ekizaale oba ekitonde kama Katonda kye yantondamu yoyo nno Jento Mulindwa olwalero ndi musajja muyimbi nga nze neesigamye nnyo ku nnyimba zaffe ez'obuwangwa n'ennono abalungi nabagambye tugenda kuba tukuleetera omuyimbi waffe Jento Mulindwa omuyimbi w'ennono ate omuyimbi w'eggwanga lyonna era owa Buganda ayimba ennyimba z'Ekiganda abajjukira Nagamanage gwenno munange ogenda kubeerako nga atotola gyenvuddewe Jento Mulindwa yani gwenno munange oli ku YouTube channel yaffe oyinza okuba tomumanyi nga wandeetazo mumanya nkugambe tuula kalira wuliriza emboozi Jento Mulindwa yani Jento Mulindwa yatandika nga asaaga bwe yatandikwa nga avudde Kyambogo yayingira bandi bagitanga Jango Production mwaka gwa 2025 2005 nali ndi mu Jango Production nga Jango Production yeyo ekulemberwa Dorini Mutibwa Kabuye Sembogga n'abalala ne Kinene Michael nga bamaze okuva mu Diamond Production bakola Jango ne bansanga eyo bansanga nyimba zaffe nze z'ekinnansi ne bagaba omwana ono bwetunganya na stage performance baga tutambule naye bwe nava mu Jango Production ng'evuddewo Hajaruna Mbiru yali yandabadda
ng'oyinamu ekitone nga nyina ekitone bwe yali atandika cream production nali ku list ye n'agamba nti omuvubuka ono tulina omunoonyaayo aveeyo era nenyingira cream eyo tugitandika ne Haji Aruna n'abalala bangi nembeeramu ebbanga ddene mu cream nga nze nyimba era ennyimba zaffe za kinnansi nga bwe nnyimba nga abantu bagwa simanyi maanyi ago gye gava naye nga ga butonzi era nga nange kyembuuza amaanyi ago gavaawo okubeera ng'oli ku stage performinga abantu ne bagwa ne balinyibwako ebyewaabwe kaakati kankunyonyole mwannyinaze waliwo ebintu bye tutamanyi nga bitulondoola bw'oyogera ku muzimu abantu balowooza owemudde oba oli muki toli mukkiriza wa Katonda naye bino byonna byaliwo nga n'ebiri tebinnajja olowooza tetwasinzanga abantu basinzanga era nga bamanyi omuzimu bamanyi omusange abalala gwe muyita omusambwa nga bamanyi lubaale owulira bamanyi amayembe owulira nga temuli sitaani naye ate biri bazze baleetamu kkookera bye bituvumaganyiza ebyo kati nze nayimbanga nnyimba za nnono nteeka okubanga Mulindwa nnyina omuzimu oguntambulirako ogw'abajjajjange ogwali guyimba jjajja kyoyo siyinza kuga nti jjajjaani simumanyi nange naye nga gyali emabega eyali ayimba mwannyinaze gwe Mulindwa nze namatovu mbadde nsaba otubuulireko nti omuntu abeerako empewo oba omuzimu agumanya nti bamweyana ddungu mu kiwanuka muzimu kyo kakati omuzimu waliyo emizimu oguva ku mulandira toyinza kugumanya oyinza okumanyako bajjajja abo 2 3 4 naye guliko ensibuko yennyini yagwo oyinza obutagimanya kati nze Mulindwa nyinza okubanga mu bajjajjange oba wataana eri ye yali ayimba okiwulidde naye gwegwo guntambulirako era nze mba nayimba awantu wonna ku mukolo ogw'ekinnansi oba kwalula balongo oba kwaza mpewo bampa enkoko ya Kiwanuka omuzimu gwe bwe gwagamba si ya Kiwanuka enkoko ya Lujumba eya Lujumba yenjeru enkoko ya Lujumba eba myufu enkoko ya Lujumba nze okusooka munani nali manyi ya jjajja Kiwanuka naye waliwo eyampadde ensonga mu mbejja yampadde obubaka nanga nti enkoko ya Lujumba eyina nnyiniyo jjajjaffe Kawumpuli ow'ebuyego amaanyi gonna Kawumpuli yagateeka mu nkoko eyo era kyova olaba yettanirwa nnyo bagiyita kamala bibamba kamala bibamba si byonna ebibamba byebintu ebikyamu oli nkusindikidde kino njagala kubeera bwe nti nkoko ya Lujumba yeekolawaawo Kawumpuli essaabalogo kati enkoko eyo nakitegedde eggulo nti nkoko yaani ya Lujumba ya jjajjaffe Kawumpuli okwenda okusomesa abalala badde tebakimanya basinga bona bamanyi ya jjajjaani Kiwanuka naye nga nze olulyo lwange ne ekikamu enva baganda bange ffenna tuliko jjajjaffe Senkulu ye Kiwanuka nga mbuuza ekibuuza watandika okuyimba ennyimba z'ennono bayimbi bano bakukkiririzangamu okuyimba ebyo baalinga abamu tebaagala kubanga bwe ntandika okuyimba nkyankalanya mu butuufu mwannyinaze ng'olina empewo bwe ntandika okuyimba ne bw'oba oli back stage nagenda ng'okuwulira nga beesansabaga bagwa oluusi ne baŋŋamba nti naye nkya tojja kuddamu kukola ki kuyimba ne mukama wange lumu yaŋŋaanako okuyimba Aruuna ng'eggulo nasudde nnyo abantu naga nti Mulindwa leero tojja kuyimba ye Haji gw'oli akati ne mugamba Haji era kyava twali twakola mu bulo omanyi yentabiro y'Abayisiraamu abakkiriza ate yali Idi naŋŋamba Mulindwa ogenda kuyimba enkya ku ssaawa 3 ye nga amanyi ku ssaawa 3 temujja kubeera baki bantu bajja kubaamu batono kanyimbe wano nga show yakatandika nanteeka ku ssaawa 3 naye okumanya nti byenzikirizaamu Katonda yennyini mwene ataliiko buyinike abantu gye beesomboola okutuuka saa 2 nga ekikaali kijjudde mu bulo era nagenda okuyimba ng'omuntu muyitirivu nali nakatandika oluyimba Haji n'atuuka yajja n'omuntu we nga yeebikkiridde bulungi nnyo akakaaya
Nyimba 2 omuntu oli yasooka okugwa haji gwazze naye nenda okula mu ntebe ngenda okulaba mu sajja wentala businga naye agudde wano nengamba lubadde nayimba na kitono nnyo nengamba kati kyabadde awakanya tosobola kuziyiza mpewo zino mbuyaga tosobola kuziziyiza owulidde bw'oteekawo kino nga nazo zikola ki agonno gemaanyi genkugamba ag'enjawulo agataliimu wadde sitaani ate abantu okugwa si kibi n'akamu nti beezuula omuntu oyo bwagwa nze ngenda ne mubuulira ne mugamba waaye waliwo ensonga lwaki ogudde bajjajjaabo basanyufu oba bakubanja ekimu kuki kyo fe buli bwe tuyimba kitegeeza tutendereza tusinza mwoyo mutukufu tasobola kukka nga toyimbye nga tokubye eŋŋoma zino gwe mulimu gwenkola era haja okuva olwo nakkiriza naga akasajja kano kamaanyi mu Cream Production nampa era nze Cream ebbanga lyonna lyabaddewo nze mbadde nsemba ku ntikko haji bwavaako nze nzigalawo sho golooza lwaki bajjajjaffe tebatukkiriza kubeera mabega batwagala tubeerewa mu maaso era nga mbuuza Jento Mulindwa okutandika nti atandikira ddala okuyimba otandise mu jango iziti jango ewajja n'oyimba oze mu Cream sawa zino oliwa sawa zino emabega kaawo mbadde ne Misa Kisemakula Kisemakula bava mu Golden Band nasalawo ateekewo band nga ndoza agezesa anoonya band gyayagala okukola ki ne tutambula mu tugenda tukola ennaku 15 atuli mu Misa ki Aruna Mbiru Chance Nalubega Kibijigiri ba Amiri Sengendo n'abalala ne tukolamu kati twavaayo n'agenda e Bulaaya bwe yavaayo ndoza yajja ina gundi yendala selection yendala ne mfulumanga kudde muno siriiko kumbe bajjajja bandukire ekkubo Semakula ayinza okubanga badajja kunziyiza bwe nali badde ngenda okugenda okukola mu byaffe ebyekinnansi ng'ate ndi naye era olwagenda e Bulaaya nenzigulawo ekibiina culture troup ekisegeeza sawa zino olina ekibiina Nagamanage culture troup era kisasula kiwa n'omusolo gw'eggwanga nakirigisitaringa mu butongole tukola emikolo gyonna egy'ekinnansi okwalula abalongo ennyimbe tukomezaawo ennyimbe ezo zaalinga ngalabi nazzi kuno nga ku nnyimbe bakuba ngalabi kati nze Mukama yampa ekitone kyotayinza kusaagirako nti ennyimba z'olumbe okuva lutandika ku ssaawa mu kasiki paka lwe bafulumya olumbe obwongo obwo obujja kujjajjawo guli omuzimu gw'otugambye oyogedde bulungi nakuga nti ekintuddemu naawe tokimanyi sinza kukitegeera ekintuddemu kuba ennyimba zijja buzi buli muntu aniranya yabuuza ddala ennyimba ezo zijjawa owulidde kubanga nze saakulira mu kyalo nazaalibwa Mutundwe mu kyalo ewaffe ngendayo bugenzi katono nnyo naye ebintu bye mmanyi ntoko kale nno manyi nti waliwo omuzimu omusambu oguntambulirako ogundiko ate ntandise oguzuula luli nali sinaguzuula naye kati nguzudde nti weeguli kyova olaba ngulondoola nange ngunoonya wonna gye guli kankubuuzeewo ekibuuza obuli ayimba ennyimba z'obuwangwa musamize waliwo abatali basamize abamu bakyesibako obusamize buno bwe butya ekigambo okuseemize awo ntuuse okusamira abantu bakuyita nti sitaani naye kuba kusamize nazzi kuno ku byalo kwabangako abaami bamayumba 10 baani emize emibi kunywa njaga kunywa mwenge bubbi butemu nga bijja ne bikyaka ku kyalo abaami ne batuula wamu ne bagamba bannaye tukoze tutya okuseemize nga kisusse ne bakuba eŋŋoma yaffe eno saagalagalamidde ne bakunga abantu ne bajja ne batuula bajjajja b'empya ne babuulirira abazzukulu baabwe ku byoto ne babaga nti bannange obubbi kibi mu buli mpya nga buli omu agenda abuulirira abaki kati enkuŋŋaana eyo bakubanga eŋŋoma ne basala ente basobole okukuŋŋaanyizaako ki abantu bazze kusami ki era nga baga tuli wali tuli mu kusamira mu buwangwa eŋŋoma zino bwevuga abaliko empewo nga zirinnya ng'obubaka bukka nga bubuulira abantu nti omwana ono mukyamu nti gundi oli ekitambo ky'obusezi mukirwaneko
bali mu kusami ki ndoza nkizemu bulungi okizemu bulungi ate nga oba nkuze nkimanyi nti omuntu okusamira oba okubeera nga atendereza nnyo ebyobuwangwa abantu bakitegeera nnyo saawa zino ennyimba z'ennono n'obuwangwa zivuddeyo nnyo zivudde mwagala kujjawo bya kyaki bya madiini madiini tetulina bwe tuyinza gajjawo kuba siffe twagaleeta bano bannyinimu bagenda kulwana entalo zaabwe era bazitandise nze saawa zino ndaba ensi yonna kati etandise okukyuka ate ekyo kirungi nnyo nti ate kijidde ddala mu bavubuka omuvubuka kati atandise okutegeera emmindi kyeki abantu abamu twekweka era abantu abamu mwekweka temwagala kulaga kyemuli naye bannange nze bwe nsinga n'omuntu ng'ono n'akunnyonnyola ekintu nga kino weewaawo ng'obadde tokimanyi munnange ate wandisanye n'okola ki noyiga so music olwo mumazeemu bbanga ki nga tuzzeeyoko emabega katono ate nga mu bufunze omuziki guno ebyaddala nnyinza okuba myaka 16-18 mulindwa nga nnyimba sijja kwogera biri ebyemabega mu primary kuba nze natandika okuyimba okwennyini okugenda ku national theatre nga ne mu P3 nga ne mu kyakusatu era nali best solist mu ggwanga lyonna nenga bonjirina best solist nga ndi kalenzi kato ndi mu kyakusatu eggono lino zaale nenzija awo nawonna mu secondary Zenyimba nga nze empangula nga tosobola kumusinga ne bwoba oyagala singa okuyimba nkuluddemu nenkutambulamu eggwanga ensi eno yonna yonna ngitambudde nno kansoke nkubuulire Jento Mulindwa ne Bulaya watuuka nga sigenze kusuubula ennyonyi njirinnye sigenze kusuubula nalinnya ennyonyi nga ndi mu senior 1 emmotoka yankima Mityana secondary school abazungu ne bantwala era basi n'abaana ne bamperekerako ku kisaawe awo Entebbe nga ngenze one man's band nga nkube engoma zino nga 6 nesibye eddiba lyange n'ennyimba n'enzina nengende Sweden natandika na nnyonyi enzungu by then waliwo ennyonyi bagitanga Sabena kale lowoozamu Sabena yaddi abamu tetwagiwulira nako nze nagirinnya naye nga bw'olinnya Sabena nga baga nti alinnya ennyonyi nze gye nalinnya kakati waliwo akantu ke nadde nerabidde okugamba ng'ate kakulu nnyo nali n'omwami eyasinga okundeeta mu nnono muno musajja oyo yali olina olubuto olunene nnyo nga bamuyita Kawooya nakati akyaliwo ng'alina bandi bagita Samadies ekibiina kye Samadies kyalinga katwawo Samadies yali amaanyi nnyo era Kawooya yankolera kinene nnyo nentambula nnyo n'omukulembeze w'eggwanga nnyo natambula nnyo ono aliko natambula nnyo nga ntambula naye ebbaasa ze nafuna sina nawe oyinza ziggamba okitegeera kati oyo naye sinza kumwerabira nti waliwo step nayo gye yakola ki yantuusaako kati nengende China Beijing nemalayo mwaka mulamba Beijing nga sigenze kusuubula wabula ng'ogenze kuyimba promotinga African culture nga mpita mu bivuga bino ne bannange benagenda nabo abamu bakyaliyo nakwanze nali saagala nnyo kubeera Bulaaya nga mpulira bino binsuba nga ndiko n'omuzimu guli teguyinza kunzikiriza kubeerayo n'ekirala omuyimbi w'ennono toyina yimba nnyimba zino zansi ezensi anti zezensi ezennono tuba tuyimbira bajjajja si bwe kiri zino ezaffe eza bulijjo biki nzisobola oziyimba naye oziyimbangako waliyo ezimu zennyina naye nagenda okulaba nga tezina gye zigenda kunteeka nga tulina okukuliriza ekya Buganda neŋŋamba kantendereze butendereza kubanga nsobola okuyimba oluyimba ng'olwo olw'omukwano ng'ate mpise muki munono kamwesigama abadde amwagala alumu omwoyo kamwesigama abadde amwagala amuveeko abadde amwagala amuveeko abadde amwagala amutegwe kamwesigama abadde amwagala alumu omwoyo namwagala nnyo omulungi wange ono kamwe si lwa mukwano lwa mukwano naye ng'oluyimbidde mu bujjajja butereevu awokka nzisaagala kusagaasagana kuva ku nnono nja kubeera ku nnono mpaka lasiti era nga weewaawo nange naava ndi mwana wa Mumbejja nkunga abayimbi b'ennono
bannaye muleme kuswala abantu abamu ndowooza muswala abayimbi bano okuleka misaki iziti misaki yayimbako oluyimba lwa Buganda abasinga beekweka babirina naye beekweka kiki Nenamatovu yayimba webali baziyimbye naye tebazigenda kiwanvu bakubayo katono banampulira batya nze nno munnange naava bwe mba nkubuulidde abankuza Bishop Mulambaze Bishop Senabulya nebulaayo okusookera ddala yantwala Bishop George Senabulya naye ate munnange lwaki mwagala nnyo Bishop bwansanga nga nnyimba ennyimba zino ezaffe ez'ekinnansi era yanjagalira mu nnyimba ezo nga nsanga nkuba Endingidi n'antendereza ye yandikomendinga n'ekyambogo genda nga waliyo Professor Kizza Katileti Makumbi yafa ye yanjigiriza Endingidi eno ennyo gikuguka owulidde naye Bishop kogwega kyemvudde kugamba nti nze abalabirizi be bankuza nakulira mu kkanisa owulidde era nayimbisangako ne mu kkanisa naye ng'era mu kkanisa nnyimba zaffe za kinnansi nga bwe baŋŋamba nti tuyiyeyo oluyimba nga luva mu Zabuli ng'era nze ŋŋenda aŋŋamba Zabuli 3:3 musanyukire Mukama mu abatukuvu mumwebaze Mukama n'eŋŋoma evuge okutendereza kw'amazima kusaanira abo abalina emyoyo egy'amazima ng'era tuli ku ki etegeeza bakuluyimba lw'ennono era nalemeranga ku nnono okubayo katono awo nga sivaawo kaakati gwe bw'oŋŋamba nti abayimbi bajja ne bayimbayo bagendayo batya kakati ate ogenda kulaba nga batandise okulaba omusana abayimbi bagenda kulaba omusana bagenda bonna kudda eno bamanye kuba nti yeeka okudda eka kintu kikulu nnyo nze kati nze ogwe omumuli ngukutte era balimbuuza bajja banneebuuzeeko bajja kujja banneebuuzeeko kubanga bamaze okkizuula nti buli muyimbi yenna boolaba kati ennaku zino bw'ayimbayo ennyimba ayitako eno naddayo n'ayimbayo olw'ekinnansoloza lwaki bw'abanga asebengerera agenda ng'ajjayo ng'akomawo owulidde kati nze oluyimba olwo vaawo nzinie vaawo nubira olwa mwannyinaffe era oluyimba olwo nduyinako ettafaali ddene nnyo ate nze bwe nkuba Endingidi eno mu luyimba lwo bw'etabeera hit nze ng'onkima ng'okola ky'oyagala Endingidi eno gy'olaba mpange Jento Mulindwa liba lino oliraba litegeeza ki eyambadde bulamu bwokka ya kabaka oyo bulamu yagamba nti vaawo olwaleero basigalawo ogiraba olugoye lweyambadde lwe luno lwolaba olweru ne lino eddiba lyenneesibye lya bulamu otegedde hiiti ziri muno nga ntandise zikumenyera vaawo nzine oluyimba lwalwo olwa Semakula bagamba kyonsiimira tululunturundurundundurun talalanta nkakuba ate lwaki naayitandika ebibye navio njogereza navio nno naye yali agenze bwe yakuba oluyimba olwo yakomawo butereevu oba olujjukira bulungi amannya ga kabaka walukagga Endingidi gy'owuliramu n'endala nnyingi nnyo Stasha alintwala era Stasha asembeyo okuyimba oluyimba olwa kabi alintwala butereevu Endingidi eno ye nze kasitogi era mbakubiriza mmwe abayimbi mwenna abali eyo oluyimba ne bwe luba nga si lwa nnono gwe salawo zino ezaffe ez'okucakala munnange nkubiramu Endingidi kyembadde ngenda obuuza ate ennyimba ezitali za kucakala nazo bazikubiramu Endingidi eno ekirabo Katonda kye yampa yaŋŋamba kikozese buli wamu kasa kuba kuyimba kutendereza oba okuba silo mugwe muyita squeeze oyo owulidde oba okubya oluyimba lwa kidongo raga nkuteeramu Endingidi eno n'owoomerwa oluyimba ate kasita lugendamu ng'omanya hit abayimbi kuliko amafuta erimu amafuta bayimbi banneeyo
mu Ndingidi muno era ayagala okugibuuliriza abuulirize buli gwe nali ngikubiddeko amugambe kiki ekiri mu Ndingidi y'omusajja oyo. Si Ndingidi yokka n'eŋŋoma zonna nzikuba n'amadinda gwe kasa kiba kivuga nga kya kinnansi. Ebivuga ebizungu munnange nze sibiriiko kuba nagenda e Bulaaya nga buli muntu yenna yeewuunya bivuga bino. Nalina waliwo bannanga baali bakuba ebyabwe nga bizungu naye nga teri abeewuunya. Anti gwe omuddugavu keyboard ne bw'onaagikubako engalabi omuzungu takwewuunya naye yeewuunya one string instrument yino string eryemu yeewuunya kugijjamu maloboozi n'okubamu oluyimba. Ekyo kye bayita ekirabo nga kiriko akiriko emabega wano nga kiriko emabega wano. Ebyange byekola byokka nakkiriza ndi mukkiriza awo tonzijaawo awo sikujjaawo. Jento Mulindwa akyatunyumiza bannaaye abayimbi muleme kwekweka kubanga ne mu buzungu bakuliriza nnyo ekyabwe ne boogenda e Budaaki bakuliriza nnyo olulimi lwabwe ne tukulirize obuwangwa n'ennono. Agambye avuddeyo gwe mutwe omukulu. Nze mutwe omukulu kati mbadde nasirika. Wakomyewo na busungu? Nakomyewo na busungu. Lwaki bawabizza nnyo abantu baffe n'okuvumirira okungi ennyo kubavumiriramu ebivuga byaffe bino. Bagenza okuleeta keyboards ezo na biki nga bino weebiri nga ne mu makanisa ge bayita amasinzizo oba amasabiro. Nja kuddako ku kigambo essabo nja kukiddako nakyo nkibasomesa abantu bakitegeera. Mu masabiro nga tukubiramu ki ŋŋoma era eŋŋoma eno gy'olaba nga yeekunga n'abantu okujja okukola ki okusinza damali. Abakatuliki balina enkuba gye bagikubamu, abakristaayo balina enkuba gye bagikubamu, omusiraamu alina ettaali. Owulidde ddiba eryaffe lino. Kale nno nze saagala kudibya kintu kyaffe na kukityoboola. Kino kyekyaffe. Buli bw'okikuba bw'oti ne kiwuluguma bajjajja nga bakwongera bweza. Obweza bw'okyogera gy'emikisa. Naye abantu bw'oyogera nti Mukama yeebazibwe kifaanaganako ne bweza. Bweza ne Mukama yeebazibwe bye bimu. Bweza ne Mukama yeebazibwe bye bimu. Tewali kirimu sitaani. Okiwulidde? Kuba ffenna tugoberera omuntu ani? Mukama Katonda. Gwe tugoberera. Abalala bamuyita jjajja, abalala bamuyita Tonda. Owulidde? Kigaba yagaba byonna. Guluddene mwenyini nsi eno. Nze kwensinziira ne bwe mba nkuma ebyoto nfukamira n'enkowoola jjajja Tonda nti kawansi wendi wano otuluŋŋamye. Oluŋŋamye bano bonna bamalayika bo g'emisange ye lubaale ge mayembe. Kawansi jjajja Tonda obalunga otulage ekiki ekituufu. Nabo bennyini beebuuza ku Tonda ne balyoka batuwa. Toyinza mutuukako butereevu era oyita mu bamalayika be n'otuuka wa gyali butereevu. Abasinga abasamira abayita basitaani. Abasamira babayita sitaani. Naye nga temuli sitaani yenna kubanga nze sikkirizibwa kuyiwa musaayi. Sikkirizibwa kwenda. Sikkirizibwa kubba kintu kya muntu. Okitegedde? Tewali essabiro tonna kimbuuza. Essabo ly'essabiro. Ekintu kye basinzizaamu liba ssabiro. Kati nsobola Oluganda lugazi. Oluganda lugazi. Oyinza oddiyita essinzizo, oyinza oddiyita essabiro, oyinza oddiyita essabo. Okitegedde? Byonna bitegeeza ekintu kiki. Naye omuntu naga muve mu masabo ate nga mwayimiridde. Abange muve mu masabo akutte ali katuuti naye ng'essabo lyennyini mwayimiridde. Tamanyi kigambo olulimi. Agamba muve mu masabo naye nga naye ali mu ssabo. Naye ali mu ki? Naye ali mu ssabo. Owulidde? Ng'akutte omusaalaba. Ekigambo omusaalaba baguteeka na ku muntu ng'afudde
ne bamuteekamu cross awedde agenza alaba musa alaba gwe muki gwe musalaba era baguteeka ku Yesu Kristo Yesu waabwe oli ng'afudde Yesu abala tebamutegeera Yesu yali mu kyoyo diini zaabwe sizivoola n'olunaku n'olumu naye ffe wano ku lubereberye twalinawo Yesu era omuzungu agamba before Christ kyekyaliwo wano tewaaliwo Christ si ye Jesus owaabwe gwe baleeta batuteekako wano tumukole ki gwe baatukaka okiwulidde ye waabwe naye akola naye mpewo yaabwe yakabi okitegedde gwe lwaki ogoba ekikyo lwaki ogoba jjajjaawo n'osenza jjajja wooli omanye emiggo gye tugenda okukubwa n'ogoba jjajjaawo yali akutegeera n'ogamba omwana nti mujjeeko omwana mumajjeeko amannya gaba mukasa mutuume Gerard omumanya eri kye yali akola owulidde mutuume Robert tomutuuma Kiwanuka owulidde ffe wano tulina ekyokulabirako ekya Kibuuka Omumbaale ne gyazaalibwa weewali bajjajjaabe gye bali n'ab'oluganda lwe weebali wali Mbaale Empigi owulidde ne Kibuuka Omumbaale yakola ebyewuunyisa wano ng'agenda mu kirenga awo bwe mutulugunya n'ayambuka mu kire era omukazi omunyolo yamulyamu lukwe okulaba waali ne bakubawo essasi ne bamutta abazungu ne bajja ne bakima ebisigalira bye ne babitwala bo baali balowooza batutte Kibuuka batwala bisigalira omwoyo gwasigala wano waffe ogwa Kibuuka embuyaga yasigala wano kakati naffe twalina abaakola ebyamagero gwe bwogamba nti Yesu yakola ebyamagero eri ewaabwe Kibuuka lwaki mwe temutendereza nnyo Kibuuka Omumbaale yakola ebyaki ebyamagero Kiwanuka nze nsobola okugamba bugambi nti bannange siagala ennyondo waliwo ennyondo ya Kiwanuka agiwulyako akuba omuti ogwo nga mufukamidde wansi ne mumusaba nga mwagala ennyondo eyo naye otagenda wali mu katale Kibuye jigula ne mufukamira ne musaba ne mugajjajjaffe twagala ossa amaanyi osse ennyondo eke wano wennyini we tuli n'akuba omuti ogwo n'agwasaamu agukubaawo ennyondo mugisima wano amaanyi ogalabye tegava eri Katonda ng'evudde waggulu ewaffe nnyina olusozi tulina olusozi ku kyalo ewaffe taata ye yalugula kitange kuliko omusambwa gwa Nakayaga mama Nakayaga guli awo kaali abayoga era mbakowoola mwenna abasinza Nakayaga abadde batamanyi mugende kaali abayoga ku lusozi mubikke ku jjajjammwe Nakayaga nze lwe lusozi lwa kitange olukusa bajja dufuna ewange bagende weeguli omusange Nakayaga tufukamirawo ne tusaba enkuba ku kyalo n'etonnya ne musaba omusana ne gwaka ali ludda wa tusaba omusana ne gwaka sitaani ali ludda waawo bannange nyongera kubakoowoola obuwangwa n'ennono muleke kubiyita ki sitaani era nabo baawandika baluwa kati byakakisaali byaki mubireke byegiriise tubadde wano mu COVID mwamulabako ng'abonyaabonya abantu ffe tetwayimiriza kusinza embuutu zibadde zivuga mu biggwa naye amakanisa tegayimirira gayimirira era ngawo wennyini Jento Mulindwa kati saawa zino oli kuki era oliwa era olina management akwagala kusanga wa olina manager budde buno Jento Mulindwa bajjajjange balina bo bantuusizza njogera alhamdulillah mbanjogedde lusiramu bagamba bweza we bale kutegeera mwannyinaze we bale kutegeera tekiri mu sitaani budde buno nyina bajjajjange balina bo bantuusizza ate nga bakyankutte bannyongerayo nsobola okulaga abaana abalala n'abato abalijja omumuli nti mwabula mubeere mu kkube ki ettereevu management njiina muganda wange yavaayo omusajja wa nnono wa buwangwa n'agamba nedda
siina nnyo ssente siri mugagga naye nnyina okukkiriza bino ebyaffe tebiriiko nti ojja kubeera ne ssente bali be batuyigira bakayizi gye bali baddungu gye bali bamwana waddiiru gyali kafuta omwekwata buli kimu kijja kukola ki nenfuna gwe mbadde nnoonya mu bulamu bwange asobola okuga nti kammanaginge kankwatireko omusajja ono Mulindwa ndabe omutuusa kuba siyinza kubeera kimu siyinza kwemalirira omusajja yavaayo saamunoonya simanyi tetwali bamukwano nnyo munnange naye yawulira nga kimulumiraga nti lwaki siyambako ekitone ekyo kye naasobola nkiyambe ku muganda wange ono tutambuze obuwangwa neki mu nsi eno mu bufunze kati saawa zino weeyimidde olina management wobesinga tulina office ku Najjanankumbi Busaabala Road awali ekibiina kyaffe culture troop kino kyennyini wetubeesinze kiri awo webalondera ewampagi webalondera waliwo polling station eya Mpagi polling station ni ku office waliwo chairman bwova ku chairman ku office ya chairman odda ku ya kansala era ya kansala kwe kuli eyange kansala Luyinda Lawrence Luyinda Moses Luyinda awo ku Najjanankumbi Busaabala Road saawa zino Gento Mulindwa olinayo oluyimba olupya lwafulumiza oba tukyali ku nkadde ennyimba weeziri empya nyina ennyimba ziringa 3 empya ate nga bwenfumba ebirala mufumba ebirala engeri wafunye ne management bwe tufumba ebirala bingi bye tugenda okukola naddala okutandika ng'omwaka gutandika twagala gendako mu section ya ngoma ya ngalabi ya ndingidi so bannange abeetaaga omunoonyako mujja kuba munoonyako ku namba ze mujja zirabaawo so abalabi baffe abalungi tubagamba nti mubeereko life experience tukyaleeta ebirungi bingi tukyaleeta ebirungi bingi abantu bangi be tukyaleeta abantu nga bano mwetaaga obbamanya mwetaaga okuzza obuganda n'ennono bane tukuze ekintu naddala abantu abali e Bulaaya bannange tukuze ekintu ekyaffe ekyawano bane tujje ekintu kyawano bane tuleme kubuzaabuzibwanga nange kwendi kikwekweto bane mbagala nnyo abali life experience Uganda nsigadde nzasha naava namatuvu tugenda kubalaga nga tukubamu ku ngoma tusunamu ku endingidi akuba engalabi byonna mumanye nti abimanyi era musobola okunoonya ku manager abeetaaza balina emikolo musobola okuba nga munoonyako okuba ne ku mikolo ku mikolo embaga nzikola era weekend ewedde nabadda ku mukolo ate ne weekend eddako nyinako embaga okwanjula kwaza balongo kwa lulabalongo kwaza lubaale awo ndi kafulu okusiba balongo okwaza lubaale tutuula okwaza kiwanvu kyetaaga nakyo obanga tukifunidde gundi yakyo ne tukinyonnyola budde bwakyo kiwanvu okwaza kono okusiba abalongo kimpimpi naye abalongo ba mirundi mingi waliwo abatonde waliwo abazaale waliwo bakasowole owulidde ba mirundi mingi bannanga balabi baffe experience bane tubaagala nnyo mubeere bulungi babayi owaaye Mulindwa omanyi abantu tugeze abayimbi abantu ba bulijjo emisana batulaga kintu kirala ebintu bino ebyennono babyogerako kiro ekituufu kyeki oyogedde bulungi mwannyinaze awantu awo nayagadde dde okwogerawo ate wewasinga wewali ekinyusa awo wewasinza okubuzaabuza ensi eno owulidde abantu ne babula nosanga abaana nga bali ku kkubo okwo balalu nosanga abantu bali ku makubo beetunda abaana bakola biki nga naye bababuzaabuzizza ne babajja ku ki nono bagamba ekiyita ekiro kabaka akola ki yeetikka ekiyita ekiro ne kabaka yeetikka gwona amanya otya nti kabaka ali wano ekiro owulidde ffe nno abatuula mu mbuga zaffe eyo gye tutuula tulaba bingi abantu bajjanga beebissa amaliba ng'emisana boogera birala beebikiridde bahajjati bamasheeke okitegedde baajati abalala beebisse biki nga beebisse owulidde naye ng'emisana badde eno ne babuzaabuza abaki
naddala amakanisa gano agabalokola abantu abo bakoze mulimu munene nnyo nnyo okubuzaabuza abantu abaana baffe wano ne babajja ku nnono ne bakuŋŋaanya ebintu byabwe ne babyokya kyoyo kyokimanyi waliwo mbu gwe sijja kwogera linnya ye tayokya wabula walaba nti bajjajjabo bagagga azza buzza wuwe weebale nnyo oli bwakugamba nti nze nzikiririza mu Yesu nga naawe ogamba nti ddala Yesu lwaki okitwala nti Yesu omutima guno kyekisinga obukulu niya abantu boogera birala ate bakola biki birala beebikkiridde bannange abavubuka naddala abavubuka kuba mwe munaategeera muyinza okugjayo bakadde bammwe nga mumaze okutegeera bakadde baffe bayinza okuba olwedde babimanyi naye nga naffe tebaatulaga kituufu kakati mmwe mbazibula maaso ate era mujja kwongera bakadde bammwe banaalaba nti mmwe baabi bakweka naye mubizudde bajja kudda basobola obutafiira mu kibi basobola obutagendera mu kibi kubanga bajjajja bwe mutulugunya nti buli bwoyo kyajjajjaawo lyeddalu ebalalu boolabaawo bakalalu bano bakalalu betulaba ku makulu tebaliiko babalungamya omuntu ng'oliko omuzimu ng'omusambwa nga gukulungamya bulungi osobola okugenda ku street owulidde kubanga oyo agenda ku street fene waffe tumunaaza ekyogo bakiyita kamalama wano owulidde tumunaaza kamalama wano owulidde abantu bonna bemulaba abakola ebyamaanyi nga batambulira bezimbise mu ddiini berimbise mu kibakola ebyamaanyi enkya badda ekiro babeera eno kyenkugambye emisana batulaga kirala ekiro bali kirala sigenda kuvoola ate sijja kuvumirira wabula njagala muzibuke maaso biina amaaso ekitabo kiri kyogera biina amaaso naye tebikola ki tebiraba biina amatu naye tebikola ki tebiwulira olwaleero muzibuke amaaso n'amatu gakole ki gazibuke tebwali mu faatha yenna gwe bayinza kutikkira busosoloti owulidde nga tebamugambyeko ogendako ewaka bamala kuddayo waabetereza bya buwangwa empewo zimufuuweko luba lusirika nno nga lw'amaanyi kati sitaani aliwaawo bannange bavubuka bannange akatebe kanjo kati abaana abayimbi mbagamba ekintu kino tewali muntu gw'olabye ayitimuse nti muyimbi ayitimuse agenzeewa nga tazzeeko eno nga talina maanyi ga bujjajjaabwe munjogere nyangu Mulindwa tuli mu kibuzo obuzo omuzimu gwe nnyini ogwewaka ewuwo ewammwe woova gw'olina okwesibako nga toneesiba ku birala byonna sooka odde ewaka mwannyinaze njagala ombuulireyo omusumba omu gwe bayita Gerard simuwuliranga gwe bayita Robert simuwuliranga baba bamuyita Robert aba Robert neddala naye nga liri erikola ki ayina eryekika wali owuliddeko nga bagejjeeko ag'ekika gasigalayo bonna banoonyerezeeko amannya gaabwe ag'ekika bagalina naye gwe bagamba lwaki weesiba ku linnya Mukasa lwaki weesiba ku Namukasa amannya ag'ekibi lwaki bagayita ag'ekibi ng'ate bo bagayina kubasinziira okukola ebirungi ebyabwe ne bibawa gwe ne bakubuzaabuza ne bagamba genda osuula eri nga babyeddisa mulekerawo n'okwetikka ebintu yammwe nga batumye nti mubitwala mu kkanisa kubyokya gwe byolaba nti bibi bo bye balaba nti biki birungi owulidde empewo zaffe nnungi nnyo nnyo muddeyo munoonyereze lwaki empewo yanyiiga bajjajjaabo ne bajjajjaabo balina ensobi ze baakola okiwulidde mugende mutereeze ensobi ezo kubanga ekibi kirondoola ekibi kiba kisikire nti omwana n'omuzzukulu aliba bwati kati gwe omuzzukulu kyegaane genda onoonye jjajja yabulirawa kankibuulize wano ku life experience Uganda bannaaye eriyo jjajja wange oba sengaye nga teyafumbirwa kitegeeza kigenda kunnondoola nange naava nga ne kufumbirwa butereefu sisobola kyerwanako weerwanako bulungi nnyo 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 noonoonyereza lwaki jjajjaawo teyafumbirwa entandikwayo eri awo kunoonyereza jjajjaawo lwaki teyafumbirwa kasita omanyaawo ng'otereeza kuba ye takyasobola kukola ki ng'otereeza jjajja baali bamubanja ki obuuse baali bamubanja kino olukite